olunaku lwasala noga nti swangi sikiwedde kyajjawo kwennyini bwali omaze ebbanga ng'okirowoozaako bana endudde n'okukirowoozaako kandabe nedda that was 2017 ng'etandika nali honestly bingi byesagala teggendamu naye nawulira nga it's my time to go omanyi owulira ekintu nawulira nga wanaawantu nfunyeewo kyenfunyeewo njizeewo kyenjizeewo kati I need to move on. I felt it strongly. Nti sigenda kusayininga era so nengenda. Manyi bw'oba okola ekintu waba ekirungi n'ekibi. So mu decision eyo mwalimu ebirungi n'ebibi. Mu decision eyo saafunamu kibi kyonna. I believe it was the right decision for me. I know omuntu ali yagamba oyo kuba we yava eno kati tetumulaba ekibi kinenza ate when I look at my life now and then I thank God for that decision. Kirungi kuba kati era nabiyitamu abantu Welcome to yet another edition of Share with RKB. So let's meet a blabunji dalabana ng'omusana bungi. Hey, we know we are hot. Naye mama kiyitiridde manange. Omusana bungi ddala neera nga mbakubiriza nti bana tunywa amazzi naddala abakyala. Nywa amazzi. Tolina nyonta kuluma. Nywa amazzi, nywa amazzi, nywa amazzi. Amazzi ddagala ate amazzi gakola bingi abasinga mu mbuza lutho kikola otya. Naye amazzi gana byanjawulo bye gakola. Skin yo tekala, tokuluusanizibwa nnyo. Bingi amazzi bigakola n'okuyambako okufuluma manyi tolwa omuntu amala wiiki nnamba nga tafulumye. It is not healthy. So nogola abaazira wiiki nji kuba wali nga sigenze mu toilet mukwano you're sick. Nywa amazzi, nywa amazzi. So today with me ku bench yange erako omwala. Omukono gulinga obukoola yenkuwa oluyimba kindeke luki kwange ennyimba nnyingi zonna ze njagala. Irene Ntale wangi omugole nokuta mugole wa Yesu. Amin era ndi mugole wa Yesu kituufu. Nga nsanyusa okuba naawe. Nange nsanyusa nnyo okubeera wano naawe nnyo. Happy New Year's. Happy New Year's. I know I last saw you maybe what 2-3 years ago. Right? So. Yeah. So happy New Year's. Okitegedde? Happy New Year 2025. Have you been? I've been okay, I've been fine. Olabika bulungi nga bulijjo ekyo kyo wakimala tokizaako mukono tokizaako mukono. Mama. You're my goals. Really? Nga neesuneko. Omulabye. Okitegedde? No, but thank you so much. Bigenda bitya? Bulungi. Bulungi. Neebaza Katonda buli kimu kitambula bulungi. Ate twasaba kulanga wa Irene ogeze bitya? Nali kashubi. Kati nkonye nsazeemuko kaweight. Olina kyakola ekyanjawulo? Nakyusaamu omewawo tukanga olya buli kati ebiseera nali ndya buli kimu bagabe. Omanyi akaseera ngo gakandye tuligikola so that I think iyo period na gaining weight. Yes. Naye kati neŋŋamba omanyi kanzireyo mu gym kansinge. Gym yakikoze? Gym ekikola lwakuba nti tebamanyi nti gym etwala obudde. I know. A gym can even take a year, 2 years, 1.5 so. But I think si gym yokola nekyala kyoteekako nga like esowani so watch what you eat. Tumala galya buli kimu. Exactly. Naye banaye ka pressure kabeerawo ng'otandika. I know. N'otunya keeke ng'eyita ekuyita. Ice cream nayo erinnya lyo. Ebifi bya KFC. Rolex. Oba no kati gwe kati walifa abafumbira abantu abangi ewaka. Tebajja kulya byolya. Bidoddo. Onokufumba ennyama, onokufumba enkoko osiseeko. Ennyama. Akawo n'olya nga omutima gugenda. N'okola akapira onogamba Yesu omusalaba nga guzitoye. Neno ogukwata. I know. So how did you manage okuba nga ofuna discipline eyo? Omanyi otandika mpola so gamba kati eno wiiki ennyama sigenda gikwatako n'ogyesonyiwa eyo wiiki. N'ogamba kati eno wiiki eddako enkoko ngenda gireka bw'otyo n'otandika before you know it esobola omala ne wiiki ebbiri nga sikombye ku nnyama ngera akiri possible. So n'obanga emmere gy'oyagala enkoko nnyama biki ng'obyewanga a treat naye nga wano olyawo entula ezo no ziwoomera mu biriŋŋanya. Naye abantu tabifaako omanyi nti ebintu bya layisi ebikyasinza okubeera healthy. Ate nga biwooma kuba entula ezo mu biriŋŋanya byagala nnyo mukene. Kamukene sikettanira nnyo. Kayitirivu katandika. Naye engege yo. Nakulako ng'ogigrilinga bulungi foil. Yes. Irene okoze kyaki ekyo. Manjanya giteka mu foil. Engege ye gyensinga okwata. So you cheat day?
Bane cheat days kati sina mbuno cheat day yange yakangabe Friday. Ntunulamu engeri gye mbadde ndyamu ne nga kati leero kanneesanyusemu kandye ku ice cream le kandye. Ate olabwaka kati omaze okuba otuuse endooza w'oyagala. Naye cheat day ndowooza olina okuba nga olina olunaku olu specific nti luno oba even after months. Kati nyaa kuddamu nsalemu kukwera. Nedda naawe tayongerako. Nina okuba akagole nga ndi snap. Ate oyogera mpozi nga kkiriza Sweet Mura ng'agambye. Talina buzibu. Talina buzibu. Obeere nga wena nga wateddemu ebyenda. Tegedde nga kakoseti nga mpulira. Naawe olabika wetegekera honeymoon. Honeymoon bakubusako mu bbanga. Temanyi. N'omugole nga anyway. Mukama wa kisa tumwebaza. Nasemba okulako ngo performing zali Sheraton watukuba show. Naika yasemerera mu Swans. Yali ya Sheraton yali ya Sheraton. Ba music ndoza kwatandikawo nezo shows okuba bwezityo nga ng'omuyimbi toyogera nnyo toyita abayimbi bangi okujjako ng'olina oluyimba naye. Kituufu. Mbalaba abayimbi kati babikola which is nice. Yeah. Because I believe abantu abazze kulaba ng'obayimbira n'abantu abamu gizaako abayimbi bangi wootuukira okujja nga abantu bakooye. Twagala ggwe. Yes. Eyo idea wagijja ku ki? Sinti no idea nina kwe nagijja by the way, just nayagala nyimbe. Then abayimbi bemba mpisa okunyambako babeere nabo within the set. Exactly. Nti nakola naawe oluyimba then at a certain point of a show jangu like yeah. Nakikolamu ekyo naye nga kirungi. Twakiyitiriza. Nitwewunya tugamba bulijjo olabanga Irene Ntale ali lazy like sijagamba lazy ali munafu talina maanyi mangi. Ova siinaamu dance naye ebintu byange naddala abantu abakozi nange bamumanyi nti ebintu byange bye bya show oba eneetambula etya oba kindi very very serious about what I want. Yeah. Era making sure nti nkola ekintu nga kiri nice. Nga kyekyo kyennyini. Olunaku lwe wasala noga nti Swans kiwedde. Kyajjaawo kwennyini bwali omaze ebbanga ng'okirowoozaako. Bane ndudde n'okukirowoozaako kandabe nedda. That was 2017 ng'etandika. Nali honestly bingi byesagala teggendamu naye nawulira nga it's my time to go. Omanyi owulira ekintu nawulira nga wanaawantu. Mfunyeewo kyenfunyeewo njizeewo kyenjizeewo kati I need to move on. I felt it strongly. Yes. Yeah, nti sigenda kusayininga era. So nengenda. I know. Manyi bw'oba okola ekintu waba ekirungi n'ekibi. Yes. So mu decision eyo mwalimu ebirungi n'ebibi. Mu decision eyo saafunamu kibi kyonna. I believe it was the right decision for me. I know omuntu ali yagamba oyo kuba we yava eno kati tetumulaba ekibi kinenze ate when I look at my life now and then I thank God for that decision. Yeah. Kirungi kuba kati era nabiyitamu abantu ne bagamba tajja kumalako byonna n'obiyitamu n'owuliriza negativity yonna ekugumya you grow okitegeera. So I grew mentally, character wise. I've made so many friends now in the industry. Ruth Kat, we can even take Oshtegera. Manager. Which I mean, I understand setting a way to buy. But when you get a chance to actually develop friendships now and media. You know what? I wouldn't have it any other way. Yes, I'm glad. Nenga mu Swans wewe birungi bwafunamu. Yes. Nayiga ebintu bingi. Ebirungi nayiga kubeera omukujjukujju mu business like nayiga teamwork nalinga nkola ne team ennene so nenjiga teamwork nti kati buli kimu tosobola kyemalira olina back n'abantu b'okola nabo nayiga n'ebintu ebirala nti omuntu aba akuyisizza bubi omuntu aba akuyisa emabega okola otya like it's part of life tolina kyekanga nnyo. Like life always has to move. I know, on. right? Yeah. Ate bagamba tuyigira mu nsobi. Yes, mu nsobi mwe exactly. Yeah. Naye kutawo omuntu ng'alina bulizi mutwe munene. Naye tosobola kuggwa kigo. Abayanja kuddamu mpita. Okay. So oyiga. Being nti nga bwogala nti twakuyitanga mu ba managers okufuna. Bulungi kino obubi ki obuli mu ba managers then? Mpozi ng'ongamba because right now nkola ne sister wange ate manager wange sirabawo obuzibu awo. Anti kakati natweka nitukwogera nawe. Naye luli twayitanga managers. So that's why I'm saying then. Kobasaga akiyita protecting. Naye kale
omuyimbi tezimusembeza zaagala zibeere that gap Okay. bridging between the artist ne bakangamba aba media ne ba clients and everything which I totally understand naye ate omuyimbi bw'oba ng'ovuddeyo kikukosa kuba tomanyi wootandikira oluusi ennamba oba toziyina like kale kikuzzaako ko emabega kubanga wali oba spoon fed buli kimu genda ku Serena kati saawa zino mukyala we Kalibala akulize n'ogenda naye kati wenzija njogera naawe kati bye but there is no I don't have your number like okay the label creating nnyo eyo gap kati omuyimbi ate bw'ovaayo oba toli personable nga tomanyi kwogera n'abantu osofuna obuzibu so meaning nti manager ayamba nnyo label omuyimbi takuyamba unless togenda vaayo kituufu naye ng'ate oba olina ovaayo ayolo batokule opozi bw'otabeera wakugoba ola gundi tukozeeko kyetusobola katuyambeko ne baana balala abatandika so either way you have to leave at some point manager okufuuka omuyimbi kyakumenya muna ekintu ekyo tekimmenyangako naye bakinsibako era nawulira ennugu biki nedda nze siri bwe ntyo ate n'ekirala namanya nti afuuse muyimbi netutandika n'okukola ng'abantu banna bakikola kitegeera naye abantu bateekawo embeeramu nze nanyiiga nnyo lwakuba afuuse omuyimbi kati bw'afuuka omuyimbi nze nendekerawo oyimba competition ebeerawo mu nsi you cannot avoid it we live like that it's how you handle what other people perceive as competition nze kati ebintu byentulira ate birala nnyo kati omuntu yayinza oga waliwo ka competition yawulirawo naye nga Katonda ono ye mubeezi wange siwuliranga bubi ate naye kennyini akimanyi yes deep down akimanyi wadde nga kyayogera kirala but deep down akimanyi no. Let me see I think I last saw her namugwako awo mu saloon naye I think that was it naye when namulaba we spoke I said hi how is life naye nga kati emyaka mingi the bond of course there is no more bond nga mulaba ennyimba nziwulira mulaba ku social media she's doing great happy for her you living Swanks emyezi egyasooka egyo omwaka ogwasooka I can imagine ebyo nga natudde bikunyumiza biwanvu my God it was not easy in the beginning it was very challenging ate n'ekirala sister wange ono manager wange Sandra yali naye takikolangako so just no yali ayigira ku mulimu ngaye nange ni mukuyiga osobola bbeerawo otya like I no longer have this huge team you know on my side now what do we do naye mukama n'atusobozesa mukama wakisa ate twayiga kino kati I'm like omuyimbi omulaameko nebo nga wadde nasiti awadde naye manga kyalina ebyokuyiga bingi so mba simwegomba okyegera mba mweraliikirirako naye ate nga tomugambe buli omu yejja naye ate osobola mugamba experience is the best teacher so gwoyinza omugamba nagawe tanjagaliza tayagala mbeereyo buli omu okiyitamu oyogedde emboozi y'ompola erimu Katonda mungi nnyo maama nze ndiwo olwa Katonda na bulungi bwa Katonda I can't even lie with because if it had not been God I don't know if I'd still be here honestly manya abantu bakyogera and it sounds like but nze obulamu bwange bwonna mukama yampisizaawo nnyo mukama amutegera olina emyaka emeka mukama okumutegeera ebyaddala nsinze mutegeera myaka nga 7 emabega but before then when I was 16 of course I was in the choir naye manyi by then twabikolanga nti kinyumo like choir gyeri tugende I didn't really know God but as you grow up you learn God you know nti kati kino kivudde wa Katonda kino nedda ono guno omukwano kangu asonyiwe ono nedda okitegeera so I'm still even discovering more of God. 7 years ezo zibaddemu kyesiza okulaga Katonda ng'atambuza ebigere. Banaye nkuze mu ezo 7 years. A lot has happened in my life. A lot of bad things and a lot of good things. I've lost so many friends banaye ze nalina emikwano. Ne kati
tunulanga ngamba oba ngendeko kangende kajavas njembere bya Sandra oba Bridget. Sandra Bye bantu muri basatu. tuli basatu. Oba kale tuli my other friends don't even live here. Bempita nti mukwana. But I had so many friends wano mu Uganda. Kati mbalamwe naye abana abantu balagawa. What happened? Yeah, but I'm also glad. They left. I'm so glad they left. I live such a peaceful life. So peaceful. Bagenda after Swans. Bamwe bagenda bavavakawo. You know how life is. Ebyo kasambi ogerako, but you know, I'm thankful to God. Amen. Abakwana bambajja omuntu ajja abasinga mu bulamu bwo ng'alina ekimuleese. Kituufu. Olusi kwagala, olusi kyolina, olusi kyafunirako. Yes. So do you think n'abaana abamu baalimu ebyo byetwogeddeko? Ennyo n'amaanyi. Byennyini byokoonyeeko. Yeah, most of them. But it's okay. Simanyi oba baalagawa. Ate nga bwe bali mu Uganda, but we don't see each other. Oba wasaba eri Sams. Just nagamba Katonda, remove everything that is not of you. Amen. From my life. Amen. I think ne bagenda. Kye kikuyambyeko okunywera mu Mukama for those 7 years? Mukama anzigye wala. Like my... Ruth, there's a time I had gone into a serious depression. And I didn't know that it's a depression. Until, well, over time otegera nti depression ebeera bweti oba depressed batwagala vambuliri like oba depressed batwagala genda wano oba twagala kola. But when I was going through those things I didn't know that it was what depression. But I know that it's God who pulled me out. Yeah. Kyekyo kikutuuseeko. Si bibi naye just rediscovering yourself. N'abantu okwogerera manyi Ruth abantu boogera bana abantu bakwogerera n'obikula blog eno ne bakwogerera n'obikula eri abantu babyogera they think ebintu ebya affecting abantu beboogerera n'ebintu affecting n'oddeeka n'okaaba ku maziga naye kati ebyo nabiyitamu kati n'oyogera ki kati waguba nambalaba nnono so kanenga kati onanjogerako kyogaaga obulamu bwobuno gwowo buli 100%. Obange tebukusinga obubwo. Ate Mukama n'akuyamba n'olingiza kwoyo ayogedde ekigambo n'omulingizaako kati n'omulaba nga talina bulamu nga talina nga yeekutte ku busubi right. So kati ntunula butunuzi neŋŋamba it's okay, you say what you want. You say I don't care. Talina ky'oŋŋamba tekiriyo. Ekisooka oba weetegedde n'ogamba nti ono ky'aŋŋamba si kyendi. Si kyendi. Oyo ayogedde kirala. That's your opinion. It's okay. Kiki ekyasinga okukumenya ku internet? Internet eyogera ebintu bingi ye ki ekyasinga okummenya. Omanyi nze bwe nsonyiwa neerabira. Yeah, nze neerabira. Honestly Ruth, I can't tell you that it's this or that. Naye just abantu kale abantu okwogerera mbu toyagaliza bayimbi banno ekintu ekyo nze kyekyasinga maybe to make me feel bad. I'm like really? Like you honestly think that of me? Ate nawe who has experienced me, like you can't even defend me, like you've allowed the world to think that of me. Okitegeera. So anyway, maybe that. Other than that, abantu bakijja ku kyo kyogera bwe batyo. Ati abantu bo ndowooza omuntu bw'aba alina ogwo omuze in their heart aba alowooza buli omu bw'atyo okitegeera. So bakupaintinga ekintu akakawala tempola bakavaayo kanyiga mboli no, you don't even know the half of it. Like you don't even know why. You don't know why I left. You don't know my relationship with this people. Tewali mugwobeera eno bwoti okitegeera. So nze owulira mpulire toliyo abakolayo tebamanyi. Like, how dare you speak on things that you don't even know? Naye abantu beefula bakagege nakalabaako nakalawo omwo mu bukoyeko omwo okitegeera. But you don't know me. Exactly. Like honestly, you don't know me. You don't know these people that you're also defending or rooting for. You don't know anything about us. So how about you just chill out? Mwaki tewennyonnyolako? Abantu ne benyonyola baga fere tumatidde olina kyotugamba ffe tumanyi. So it's also pointless okwennyonnyolako. That's why for so many years I kept
quiet. Nga byambuza mugamba, I'm not going to talk about that. I'm not going to speak on that. Yeah. Mama ochamulekawa because I know gwe ne mama omuli muti. Tuli tuti. Namaga biveeko Irene, ebizibu byensi biba bingi ate tonnalaba. Okitegera gagwe wesige Mukama ebyo biveeko bijja kuggwawo. So mama affe bambi atugumya nnyo kitegera. So ate wemba neyo support ya mama ndala muko. So mba ngoma bugumu. Mwesimya balina bamami. Ugambye amazima gali nti twesimye. Mwesimye sibalika katonda kyogenda mumusasula. Bannaye twesimye kubanga I can't imagine. Era omutima gwawe gunumirira omutwe mpulira nti yafiiriddwa mama we batakuze na mama we baki. Mukwano. Mukama nnyamba oba nze mba musooka ogenda because ate nga kisaba ekyo. Okitegera kisaba. You think how am I going to do life nga taliiwo? Okitegera so it's a blessing to still be with her. Nzola emyaka gye nina gino. Waliwo wentuuka nga mpulira njagala kwogera na mami. I can imagine. Era most of the times mpulira nga munda nkiwulira nnyo obutandwaza nkiteeka ku status. I miss you mama. Nenkifulumya ne banga nagwe nkyogedde naye. Onefunayo akayimba nkawana mama ne kapostinga somewhere ne mpulira nga but no, it must be hard. I know. It must be. Ne Mukama mulungi. Mukama mulungi. Oyogedde ku church twagenda mu gospel music. Nabala nayo nzise naye. Sagenda mu gospel music honestly simanyi lwaki. Ekintu ekyo kyannumirizaako because the knowledge I have of God, the fact that I was a worship leader in church, I don't know why. Oba yasooka okukwatamu. Yakubulizaawo. Do you write your songs? But it's also a blessing. I don't want to say that it's a bad thing. Kuba music ono gwenkoze. Yanfudde kyendi. Fena otukumira mu mukwano. At least mbakumira mu mukwano sibaga nti siwemula sikunama. Kwega nfuba nesigala nga omulimu gwange era ogulengeramu Mukama nti si mukyafu. Kituufu. Ani akwandikira ennyimba? Enyimba nkola ne ba writers ab'enjawulo naye olupya lwe nakafuluma nze naluwandiika. Yeah, I do write. I want to do more of that the coming years. But ntera okola ne Yese Oman Rafiki, Resignature, ani ono Chemical alina Issa Zulanda, eba nesibera ne banyigira so many writers. Otekamu omukono gwo omuntu baba kwandika oluyimba? Yeah, nteekamu flavor yange nyinza obutakyusa lyrics naye njajjanjawaza nga omanyi. Yeah, I'll add that Irene Tale flavor in there. Yeah. You and radio. Yes. Omukono gwamwe gwali gutya? Bane. Omusoma ogera kota radio mugenzi. Radio, first of all, yali a very welcoming person. Yeah. When I met him, he didn't make me feel like, oh, buno buyimbi obwakatandika. No, he was just so appreciative of my talent because yali awuliddeko ku nnyimba zange. Then he was so good to work with in studio. Bane namutunuulira afubutukazi verse nga mutwalo in just a few minutes. Like he was so brilliant. I was so challenged. Okitegeera ate yanjagaliza nnyo nangamba yinda kana kayimba kebikolo kayimbye bulungi nnyo ngenda kuwandikira yakayimba akalala nga kako tosasula akasembera n'apandikira sembera n'apandikira mazina kyenyanja. He was so good era bambi twafiirwa nnyo by the way. Abantu abakolako ne radio close to him, they know what I'm talking about. Kati twakolako naye mwamuwuliriza nnyo okitegera mwawuliriza eriddamu okwogera. My friend, like twafiirwa nnyo. And then recently I read somewhere that he died at the age of 34. You know? What? That was so kyobola nze nyegira abakazi abasala emyaka. Okitegeera emyaka mukagikuwadde banaye abantu bafa gikukwasa ensonyi. Nze emyaka gyange gigambe emeka tubadde tonnagireza. Abantu singa bayiga okweyagalira mu myaka. Nze emyaka teginswaza ate n'abantu balekerawo okugamba mbu oyo akaddiye gwe togenda akaddiwa. Like for you don't want toyagala akaddiwa. Abo bakulu obwo obukazi bukadde. Okay. Naye tuli ate tulabika bulungi. Naye olaba Ruth
kitiibwa kya Mukama. Bannaye simanyi. Oba ngenda kufuna ntya nga ndi jjajja. Ate gyogenda sigala bwoti. Bannange, I just can't wait. You look so good. Thank Anyway, you, I know you see those comments all the time. Yeah, naye bw'okiwulira from omukazi munne You look so kinenge good. gye kiyihiitinga mu ngeri Very nice, enjawulo. very well Thank you. put together. Kika buli kaseera obeera dimio. Aw. Ekirowoozo ky'okuteeka sisita wo kubeera mu manager wo kijjawa? Sisita wange oyo anti atunula wano olwo alinze mwogereko. Anyway, Kagenda oyoza ebintu. Mrs. Bienchi oyo kuba mukyala mufumbo, she's a mother. Yeah. We twatandikira okukola yali mubazi wa bitabo. Like she's very good with accounts, sorry. Yes. So omulimu gwe yali akolanga balwawo musasula akasente. That's the period I left. Kyokka nga yali mu bitabo. Nga yali mu bitabo biki. Yabala ssente. Ngamba amubbeyo nenga asando gyatukole. Nnyinza wasa akuwa musaala ogwo gwe badde bakuwa kati. Naawe tunaakola. Bintu bijja tereera. Nnyinza ebintu byamwe yabayimbi. I saw that coming. Kitegeeza ebintu byamwe yabayimbi kati natandikirawo nemugaago jangu. Teyali mubi naye na-resigninga ne tutandika okukola. Yeah, and she's brilliant. Right. Very brilliant. Even clients know. Your manager wa Irene oyo. Kati abantu ababi be bamwogerera obubi kuba abachallenginga. You know she's young but ate tusobola kutubba. Amanyi kyakola. Amanyi kyakola kati omuntu aga kayina olugezigezi. No, she's doing her job. Ate agaana aseka. Okitege agaana aseka. Okwana ekyo tetugenda sobola. Tekyakusoboka. Naye nga tujja kuddira. Otegedde. Yeah, but she's a brilliant person. Kino tekireetamuko okubanga nti okuba okwawukanamuko mu zikaanya olw'ensonga you're related. I know. Surprisingly ate nga sirimba tufunamu kale kangambe ka fiction. But it's never that serious nti no. No, we work towards one common goal. Ayagala nnyo sente nange nzaagala. So she shows up to play her part and I also show up to play my part. So really tuyinza oba n'obuno disagreement muganda otuselete nga twange wagirabiddeyo biki obuntu bwe butyo. But it's nothing serious. Oh my God, tuyombye kati tetugenda kola. No, it's never that serious. It's normal sibling bickering and yeah. Tomwelabira oluusi nti manager n'omulagiranga mutoowo. Nedda oyo nanjampisanga nze mutoowo. Yeerabira nti ndiki mukulu we. Abyerabira. But it's okay, it's fine. Nenga olugendo lutambudde lutya so far with her? Sitoma. How many years ago now? Sandra started managing me 2017. It's now 2025. Can somebody do the math? Because I'm not good at math. And many years. Like 8? Almost. Saga limba wa nasimanyi. Sandra, jine myaka ngemeka? 8 years. Nakola no math. 8 years, and I thank God for that time. Yeah. I've achieved a lot. I've invested a lot. I left that record label. I had nothing when I left. How did you have nothing? You were working in a record label of solo viral with nothing. Tubireke ebyo sagala sikula ntalo. Tubireke tubigendamu. Naye, like, I'm so thankful to God nti Mukama atuyambe ne twezimba ne muganda wange. Yeah. Okay. Omukwano oguliwa ogwange ne muganda wange. Omukwano gugo. Abantu abagamba Irene twaga ku musajja abantu bacho ina lubuto. Bannaye buli mwaka banteekako olubuto. Oluusi omuntu w'amaruth oli emmere yo nekuta. Kati me I struggle a lot with bloating. Like if I eat like ice cream, any dairy product, olubuto lugenda kumpinduukako. But ate guess what? Nina okukola nina oyimba naye kasaba langa lukozeemuko. Afunye olubuto. Olubuto n'afuuka lubuto. Naye ate kirungi kubanga era essaawa yonna. Ebyo Mukama byasuubira. Naye luli lwalibadde lwabikira Maria. Omusajja ogenda kuzaala Yesu. Namubakweka. Ase kufa kintu kyonna just ekintu kyokizimba eno mu silence. Bamwekanga etugamba omwami avuddewa. Gyali dark chocolate wange. American Heights. Twakona mudda. Eba in-laws. Yes. No, he's an awesome person. He really is. How did you meet? Oh my God. We met like maybe, I think we met in 2016. But we were friends first. So
I didn't know that in 2016 I had actually met my husband. Wow. But you know how you pray to God, God, reveal to me who my husband is, like, nkole, njagala kusettlinga. And guess what? This whole time he was just there. Can you imagine? Ndaba, like we were all living our different lives, but we were friends. And then now omanyi Katonda aleeta ebintu ebitandika okutambula. Nga birina okubeera. Kapressure kali kayitiridde. Surprisingly, I didn't feel the pressure at all. Mami tanteekangako na ku pressure. Tanteekangako ku pressure mbu omwami biki. Naye kati omwami waali and we are happy and I thank God for that. Abazadde babeerawo bannange tulete ku mwami basenga. Ate temala gabatwalira. Mulimu ba ex noga iyo. Nali ndi ku ki? I did that. No. Okitegera noga nayo teyalinze so. Olinda ne weewa time weetegerezanga bw'osaba. Yeah. Ebyo okuyimba tatuke time n'atugana okuyimba. Abyagala nnyo naye bambya. He's my number one fan. Wow. That's nice. Omukale kuba. Kuba fan. Ninayo ne budget oyo number one fan. Naye. Oli he's my number. He's my biggest supporter. Wasula duyimbira mu ye Robert Otuwa. Muterevu. Nakoonamu. Nakati lufulumye. No, tasalirawo by the way when it comes to my work because he knows like tabiyingira munyo but you'll appreciate like oh that's your song it's new it's lovely like that. Okay. Internet and tujogedde kwali mabega katono nti abantu ayinza okwogera ebingi. How do you handle your pressure around ne social media? Nga we nagambye nze internet mbiraba bulabi because first of all I don't know these people. N'okubanyiigira sikyabanyiigira kuba sibamanyi they are strangers behind the bali ku masimu gaabwe. I don't know them. Facebook zero. So I can't be mad at you. I don't even know you. So why kyosoma nolanono nga kisusizaamu. Go handling as social zozona. I handle each and every one of them. Kati obiraba. So mbiraba. Kati okomedde adaga ono nina kye namukola. Nga akubye kutuga butuzi kutta. Naye kati obiraba nga it's okay moving on. Sikiwanye budde. Mami wayita bifaako. Tabiriiko. Mami kwali ku TikTok. Obukimwakiraba. Mami kwali ku TikTok. Kwali. Manya kigambo. Naye simanyi manya gakozesa. Naye ky'omanya kwali. Tugenda munoonya. Kwali ku TikTok era abuweereza mu family chat n'abaweereza so. Ate abantu bagamba nti no nze abaana bange beesimye okuba ne maama waabwe nga ndi. Kutwa mami ali ku TikTok. Mami kwali. Abeerako buli kimu akiraba. Ate namulabanga mukyala akyali mu ddala. Yennyonnyo. Naye takkiriza. Otegeeza no like teyeegayaalirira is what I mean like totakkiriza mu myaka gimwambale last year she turned 60 we had a celebration for her but mumange enkyala gwe gyosanga mu jeani like she wear her nice denim jeans akakondo ke blouse ennungi like takkiriza nti naye ndi 60 kansibe mu gomasi kansibe boarding buli lunaku okitegeera so she's still 60. Wow. Omukyala tulowooza okuzali 45. Okitegeera kikyo kye mba netegeeza nti takkiriza nti teyeefeebya. Yeah. Wow. Kyewuunyisa akikola atya mukubira kasimu. Alya bulungi oyo. Alya bulungi nnyo alya ebintu ebiri organic. Muntu wa butula, muwogo, lumonde, kinyeebwa bwebityo. Natuzeeyo ku music waffe copyright. Ogyogerako ki? Copyright yo tetugirina copyright. Tetugirina Irene. Eriwa. Wano mu Uganda. Jindage. Ngendeyo nga nakava wano. Jindage nti baba bagikolako ngendeyo. Teriyo tetugirina. I would know. I would know if it was there. It's not. Nengo yagadde bagiteke mu simu bateriiwo. Twandiyagadde but you know how things are. Like I don't see it happening. Nenga yo mugitegeera mwenga abayimbi. Naffe kennyini tetugitegeera n'abagirwanirira abagiriko nabo tebagitegeera like I think copyright law enoyingira there are so many systems that have to bend that there's a lot that I don't think is going to happen not in this country of ours not in this lovely country of ours I don't think I don't think we just have to find a way fenga abayimbi ne tufuna music waffe mu ngeri endala but copyright law I mean, we will rejoice, but I don't think. Mwabayimbi mwina okwekolamu omulimu. Nate nga temweyagaliza. Obamanyi abayimbi. Sibamanyi mbalaba bulabi.
Kamunakwatagana mutya suggestions. Gwe tolaba nti nno era biganye baatulatula ddeyo gye baatulatula biganye because there is always somebody who wants to earn. Okitegeera, like there is always a greedy party. I'm not going to tell you mbona ali greedy simanyi naye abaddukayo okitegeera abamu baddukayo nga bye boogera bibi nnyo. So that's the problem. Musicians, Ugandan musicians, they cannot sit together on the same table. And if you see them sitting on the same table, they are pretending. They are pretending. Me, I know them. You've gotten it from me, who is an artist like them. So nothing will change. They know the truth nabo. Bamanyi nti kyenjogera kituufu ge mazima. There is no way. Abantu batansogama nti nno music kati mukazi. Abakazi bamukutte music wa Uganda. Tugezaako ati abasajja babeera mu ntalo. Okitegeera. Abasajja bali mu ntalo kati beewummuzza ffe kati tukube. Mukikube musically. So si bitale biri physical. Kubanga walabako nti waliwo battle yaani Ashiba ne Cindy. Okubanga basooka okujjuza kolo nga tekuli musajja. I know. That was so nice. Nga tekuli musajja koze ebintu byakolebwanga bali ba big three. Yes. Yeah, naye kati n'abakazi basobola. Which is a good thing for us. It's a win for us. So do you think now tunakolako guno omwaka? Battle. Naye teba battle kale. Eba concert. Concert. Nene battle yali baddewo Irene. Ani gompa? Mwambale. Kandabe. Gompa no mwambala bwambazi. Kasika bonna nja batwala. Kanda. Obaleete wamu bonna. I'm kidding. No, but I wouldn't battle anyone, to be honest. That's not my thing. But if I have to defend myself, trust me, I'll put up a good fight and I will win. Yeah. Kwanga ffe tuyinza okulaba nga battle naye kati nga mwe mukikoze nga battle eri musical. Amaloboozi. Eneenyumira abantu anti battle enotandikira mu promo nga abantu ne basala eddiiro nze ndi eno nze ndi eno. Naye wamangenda kubeerawa. Okitegeera kati ate tetwagala kukola battle nga ate nedda tebajjanya battle nyuma mu drama. Ebikosi ne bituula. You know, the drama part of it makes it interesting for the fans. So are you thinking of take our concert this year? Anyway, we're still talking about it. Maybe towards the end of the year. I don't know. I don't know. There's a lot happening in my personal life. I don't know if I can fix in a concert this year, but we will see. A lot? Yeah. Chicho tegeza mwecho. Ojja kiraba. Tusubira mbaga. Musuubire mumpeeyo ku ssente. Kwe tugatutulawa manager musindike. Like, there's a lot of stuff going on. A lot of adjustment on my end. Yeah. Adjustment yeyo kati oyingide mu kintu ekiri ekyomukazi. Okitegedde. So yeah. How are you going to balance? Kwetaaga. Kati soko mpe ku magezi gwe ng'akiruddemu. Nze yali munda muno. And you're in a healthy marriage, so give me. Mwami bwani katwazanyanga naye. Mupakinga mu nsawo ne tugenda ne tuzannya. Okirabye. Ne mupaakinga mu nsawo ne tudde waka ne mupaakulula. Kati ogenda kikola otya? Kati anti mbuulira muteeke ntya mu nsawo. Anti kati yesi muyimbi. Kati oli twali tuzannyanga ffenna. That's what you mean. Yes. Tuzannyanga tugenda ku stage ffenna. Tuvaako tukoye ffenna. Newankubadde tuba tukoye kyekimu. Naye era nze nga baalinze emmere. Anti. Baalinze amazzi agookya. Okitegeera. Ekyo olina okuzuukako n'omubikkako nga yeebikkudde. Naye abaami bano. Omwami Omuganda omumanyi. Wange nno Muganda bitya. Okojja obuswedda wange oleko mu kampu. Nina okujjako eyo ombuulirire. Ogenda kukola kiki ky'olowooza. Sandra akuyambako. Sandra naye, my Sandra naye she has been married for 8 years, is it? So bonna ne baganda bange abali married. Yes. Like, I'm getting lots of kyesaagala kuwulira bizibu biri mu bufumbo. Ebyo bandeke saagala biwulira. Era ebigambo bukuno basaala kiwulira. Bukuno bambo abasajja to end in tears. Ebyo ending tears of joy. Ebyange yenga bi-endingira ki ebyange bigenda beera progressive. Wa Mukama y'abirimu. Yeah. So omuntu watandika marriage kasampulira bano simanyi aba side chick, simanyi aba side wives. Abana bakiiko aba side hen. Baside hen. Ate ne beegulumiza ate Ruth mulekerawo batutera ano ku media. Naye nga ani like
like nalabani. It's so bad. I feel like it's so bad for a woman to sit on TV n'agulumiza ekintu ky'okubeera side chick, like abaana baliraba that stuff. It's so wrong. It's so wrong on all levels. Naye ate ne naddawo n'akye muzasawo okwagala nenkwagalira ne mukazi wo are you tuli ku TV? Like who says that? Like a woman? Like you say that? Olina okuba nga wessa wansi nnyo. So mulekera oba platform abo. Waliwo yolinga yaga nsakola the main chick. Kubanga generation gye bali okugamba ebintu bino ne generation ndala mu nkwagadde Irene. No ge mazima. Yeah, like it's so wrong. Like twagala Ruth mu abaludde mu bufumbo who have been in healthy marriages for years, who have raised children. You aren't supposed to speak on marriage and relationships. Irene, nabiri bibaayo. Ate twagala babibulire baana baffe tebabibagamba like leka babijje walala, but don't put it all over TikTok where young kids abaana bali mu senior 6 kati ba side chick. Do you get? Because somebody's on TV showing you how beautiful that life is. It's not. It's not. If you want to be a side chick, or for you don't want to get married, antibaga fere twagala bufumbo with a married man. Twagala bufumbo. Era abakazi abafumbo basinga okubonaabona. Naye lwaki olina omusajja omufumbo? Neera eyo mukakuni toyagala bufumbo bubi nnyo. Neera eyo it's okay. Okitegeera. Leka abakyala abali happy in marriages bajje batubuulire. Muna bufumbo si buli wa buli omu. Olujja nga tayagala bufumbo nga yagala just zemba njalo muje mutugaye nti naye bufumbo bulungi bulimu kino ne kino mubeeramu obutategeeragana wano ne wano, but marriage is still a beautiful thing. Obufumbo bulungi naddala ng'enkuba etonnya nga laddu ekuba n'olwago olina gw'okwatako wano bw'oti ekinyuma n'ofuna list n'ogiteekaawo n'ogamba biibyo bitwetaaga awaka. Obufumbo manyi obunyuma ggwe bannaye bwesunze n'otuuka ekiseera nga wulira tokyasobola kutambula ne bawakukwatako. Akitegedde. Ogenda mu Labour Ward. N'obeera walinga oli asina bakweweeta ku mugongo. Manyi kitegeeza ekyo. Naye gwe omanyi okuba ng'ozadde wekka. N'omuntu najja nkeera ate nga yebbirira. Tayagala bamanye. Yabo wali. Madamu wali agenda. Buuza nti ate omuntu yogera amanya g'omuntu. Omwana tozezezi. Manyi kitegeeza ekyo. Tokuba ssaawa bwezitize ssaawa tebazikubirako ssimu. Omanyi kitegeeza. Naye ono okubanga gwe okuba essimu okuba wona waali n'omugamba nkwetaaga n'ayimuka najja. Kituufu. So ofumbo bulungi ebintu ebirungi ebiri mu bufumbo bingi nnyo okusinga ebiriyo. Ino byogerako people need to know because honestly nze ndaba ku timeline za TikTok it's too much this negativity towards marriage. It is too much. Omukazi yagenda n'agamba lumu n'agamba oba ensi etandise okutuuka ku nkomerero sitaani nga yagala nnyo okwegulumiza mu bintu bingi. Naye kati bw'ofuna omuntu nti katubalinde ate gwe like oh my God I don't know. Like there's so much negativity around marriage. So are you ready? Oh yeah. Omusiki tegusirikemu. Nedda ze yakata n'akayimba no. I'm going to do. I think you can be married and still have your career. Yeah. Nze mali nzanyanga n'embuto zange. Ku stage nanyingira nawo nga lunene luti. Sandra yazigegezeza lutono. Bwe luti. Nenzanya nalo. So it's very possible. Amina Mukama ze nkusabira busabiza ku kisa. Amina nange Mukama nsaba. Emyoyo gyabwe gye nga gikwatagana. Yes. Nga kyolowooza naye kyalowooza. Amina. Malayika Mukama nga bali mu makkati awo. Okwasaganya. Amina. From the mouth to God's ears. Eyere obere ng'oli kibuli buli kadde mu maaso gula kutunya bw'ataga bannange kyana kyattu nga bikola bye bigwa byokka. Akitegedde. Yeah. So ofunye challenges mweno Jani. What are the challenges nga tuli kumpi kumbawumba? In the journey of being a musician, first of all, kyenyinza okugamba abantu nti the first challenge is gy'osooka ofuna nti how will people accept me and who are my fans, what kind of music do they like. Ate ffe abayimbi tubanyo ne kino nti waliwo omuntu eyakubye hit ya dancehall nange kankyuse. Okitegedde. Ne pressure ey'okuba ne hit all the time. It's okay when you don't have a hit. It's fine. I don't know lwaki abayimbi beeteeka nnyo ku pressure nti olina okuba ne hit. No. If you have it and God has blessed you that particular season, enjoy it. Make the most of that time. Make that money and enjoy. When you don't have a hit, it's still okay. It's still okay.
ng'eruddayo mu studio, you just keep working. You never know where the song is going to come from. Ate Mukama akwatirira abaana be like ajja kuwa oluyimba mu time eyo gy'obadde osinga okukola ki. Naye ka challenge ze ndaba abayimbi abasinga oba kale nange rather back in the day nalinga neteeka pressure like I should always have a hit song. Oh my God, I don't have a hit song. Oh my God, my career has ended. It has not ended. You can still have a hit song at whatever level in your career. So if you don't have it now, you'll get it tomorrow. Like one song can change your entire life. So a pressure yokubeera relevant, talked about all the time. Olina okwewa peace nomanya nti your identity, the person who you are, comes from God first. Like Katonda yakuvalidatinga ate yakusobozesa okukola ebyo. Yes. So once you learn that, you become peaceful. So afunye kwa awards mu journey eno. Oba nafunako naye no basifunanga na ku award. Lwaki abaana bwe tebakuwa award? Yeah, the name. I don't know, did I get an award ever? I don't know. Maybe not, but in the award zembala zenfunye. Nina fan base yange. Yeah. And I have my clients who always keep me busy. Nze yo bensingira this material award bakuwa buli weekend bakumbaga. Mbera ku mikolo mbera bana ya bagole bange banandagala like honestly they keep me so busy. Olinaga oyitena hit song akola kikumukolo. Mukwano bireke nga tebakuyise mukwano. Yes. So Mukama yatutemere kubo like nze sikiraliikirira Ruth, I'm telling you the truth. Bwe mba sifunye mulimu oba mirimu this weekend, it's okay, another weekend will come and I'll work. Amen. Yeah. Ulimba kiro osinga okwagala mu nnyimba zo? Wontadde Kazito. Gwe owulira nawe oluwulira n'ogamba kasooke nze mu luyimba lw'omukyalo oyo nga kyokka yeggwe. Ennyimba zange ezisinga nzaagala naye njagala nnyo Sembera. Nyimbira? Nkuyimbiremu? Yes, wali tolina gitaayo. Andabe genda kikola ntya? Era okikola bulijjo. Eno enkya Valentine Day so. Kale. Baby olinga kalenda esikulaba teli luna kubembala omasamasa nga zabu nga mayinja gomayanja ensimbi zembala Sembera owamukwano Sembera nga sinnaba kusanyuka. Kiwedde. Akayimba kayitirivu. Abaagalana no baweera bubaka ki? Bannange mweyagala ate mweyagala ennyo. Naye oli Newcomer. So tuwa amazima amatuufu. Newcomer mubyala? Not necessarily by the way. Mutu wange mbadde naye, but it's okay. We've been there, just tubadde behind the scenes. No, but anyway, chill, patience. Yes. And to love each other, be each other's happiness. Mama bajja gamba, oh, laba nno Newcomer atubuulira. Yes. Sina gwe mbuulirira, I'm just telling you like, just be your person's friend. Naye abeere mukwano gwo and love each other unapologetically. Yeah. Ebirala mubirekere Mukama. Mukama abitambuze. Kiki osinza okwesunga mu bufumbo? Having my children, our children. Yes. Yeah. That's it. Okay. For now. Yeah. Chosuubiramu. Okay. Kati a New Year's message for the ladies and the girls out there. Kwa mwaka twagakutana. I know. Ye mbagambe ekyabakyala bange abalungi. Ekisooka. Bagambe ki? Let me see. The first one, ladies, let's take care of ourselves. Teweekodde walira. Kagatto kagule. Weeryako njawulo. Akatopu kagule. Like, look good, feel good. Okitegeera. Like, try and take care of yourself. Neoba ne ka budget katono. Prioritize yourself, how you look, how you dress. Weeyagalize ng'omukyala. What else? Put God first. Katonda buli kimu ky'oyita buli kimu. Natonayira mukazi mugambe. Katonda nakuba musajja tonamusalako bitundu bya kyama. Gamba Katonda. Like, there is a way you feel after you talk to God. Owuliranga ekintu kale kiri kikyakuluma, but it's going to get better. So just cultivate your relationship with God. I always cultivate my all the time. Mpulira nga mpeddemu amanya Katonda, why am I feeling like this? Why has this thing refused? Somehow the burden becomes light because he makes our burdens light. You know? Designer wange abakyala abo babiri. Sandra ne Bridget. Then wawo n'omukyala omulala bamuyita Amor Styles.
So yeah, usually if bwe bandabira bye nnina okwambala oba omukyalo we waba aleese engoye I dress her. So like oluyimba ng'oyimbyeko ne Vinka, you think tuyinza okirabako? I don't know. Let me think about it. I don't know. I think it would actually be a good song. Yeah. But I don't know how that would work. I don't know if they would let her do a song with me, her bosses. But me, I would be open to doing it. Olo mwana Carol, ayimba ddala nga ggwe. Carol Chinantongo. Yeah, there is a girl called Carol. Carol or gospel. Yes. I actually want to do a song with her. We are talking. Netunabawula batya amaloboozi. Simanyi. Bana batulangabira akayimba kenembaga omukyala uno yayimbye akayimba, and then we started talking on TikTok. So we want to do a song together. We just want to do akayimba akalungi. Tetunakafuna. Tunabawula. Mujja twawula. Eddoboozi nga lyerimu. Mujja twawula. Okay. Ngoye tunatuyimbe babiri mujja twawula. Amen. Twanzannyira kadeko tuwadde. Thank you so much for having me. Valentine's ogera kubeerawo. Valentine ndi bifo byanjawulo nkuba obulango. It's okay, it's all right. Ngenda kubeera ku Pineapple Bay misana. Then mbere ku Gaucho Grill alongside Abeka Band. Zonna performance zange ziri live. Then malire ku Thrones. Nerabidde ki. Ene ku social media zange kuliko program. Kuliko Irene Ntale. Wona socials. Ne music yo rumweta. Yes, Irene Ntale buli wamu. Akayimba kapya kagenda kati. Akayimba kapya bakayita Kampala. Bane mbadde nsaamukanoonye mukawulirize. Yes. Kali so beautiful. Kampala. Irene Ntale Kampala. Bane kati banakuba embaga era Ntale anaasigalako okwo. Gwe obadde kimanyi omwami wange bamuyita Kalibala. You didn't know? Bambi mbuuza nga tuggalawo. Bambi mbuuza. So erinnya eritegedde tugenda ogattako. Irene Kalibala. Googere gonna. Irene Ntale Kalibala. Ojja tubuzaabuza. Irene Ntale ndaba bwe ndisuula muyinza obutamanyani. Kati kankubule kino mukwano. Mwami Bwanika Mwentajo Kalibala. Ayomba. Okitegeera. Ayomba. Nakawula kibamuta Kalibala nze Bwanika because Ruth Kalibala Bwanika. Kati nalowooza Kalibala odijjako mba mbuzaabuzizza abantu. Kati nkutaasa. Ogenda kukola otya? Oba nsigaze Irene Kalibala. Nokola publicity mpyawo kati. Tunaalaba batya. Kati nga tusiibula bagenda kumbuuza. Mbuuza watukuttaka. Bannaye kale kankubuuza ate nga yakinidde. Mani sweet mura. Bye tugudde mu bintu. Bane mubeere bulungi. Bye bye.